kati saagala nakumanya nkoya Museveni bwana abala tusobola kubaweerera emisolo miyitirivu osasula URA n'osasula trading license n'osasula land road emisolo nga gisusse kati ba Museveni malaga gwako ogende nkukoye tekakyakulanya gyakuke totuwa sente zaffe zangudo esente zaffe tozikwata n'ositwala mu State House n'otandika ozigaba fera tuwa ssente ng'ekibuga kasasula atulemye n'okuyoola embeera ey'omusolo etunyigiriza nnyo emirundi mingi nnyo kuba emisolo gya gavumenti ya Uganda bannange giri so multiple okuviira ddala ku muntu aleeta ebintu okuva ebweru gye bituukira omusolo ffe gye tujja omusolo wano omusolo abijja wano atwala naye omusolo emisolo giri so multiple so gitunyigiriza nnyo emirundi mingi nnyo mukwekalakasa tetuwajjira kwekalakasa wabula tusaba gavumenti yennyini etunule musolo mupya gwe yaleeta tugusaanira si kukoopa bintu bweru bali abayitamu edda ng'ate babituleetamu eno oba bale baagala UFLIS batwale mu mafactory naye omuntu omusolo ogusaana owa factory ate gwe baleeta kufe abasuubuzi wano abawansi ennyo ffenna etunyigira wamu ne bannaffe ab'e Kampala abeekalakasizza naffe era tuli mu nteekateeka okulaba nga naffe tuggalawo twekalakasa wamu ne bannaffe kuba ffenna emisolo gitwala gitunyigiriza lumu kuba bannaffe abaleveni wagenda najja n'akusanga nga kati nga buno obuduuka obwaffe obutono osasudde $5,000 omusolo income tax nalyoka agamba zino ssente wasasudde ntono olina okuzongerako kale naffe kati era tuli mu kunyigirizibwa naye kuba bakama baffe baali tebannakutuula wamu naffe tuorganizinga embeera okulaba nga naffe tuggalawo kuba emisolo gitunyigiriza wamu kati naffe obwo obuuma obw'okunyiga obunyizi tetubusobola kubanga bizinensi bwaffe butono tutunda obudomola bwa butto tutunda akasawo kamu akasukaali kati lwaki banyingirira nnyo omusolo ogufaanana bwe gutyo ogw'omuntu asaanira okubeera mu kampuni ogwo omusolo gusaana kuba mu kampuni kuba bwe mba najja ekintu mu kampuni mba nasasudde omusolo ate nenkiyingiza mu kaduuka ate era ne bansaba omusolo ekitali kituufu abasuubuzi b'omugenda nali ekitunyigiriza ino okusinga emisolo saa eno gikwekubyamu emirundi kuba esula omusolo omulala mugisula emirundi egyewera ena oba etaano aye esula omusolo gutya wasasula omusolo olweya yajjako ati kusula income tax bakusasula bibanga tuno nti era wasula income tax n'ekindi nti ebintu beeyi yabyo bigire waigulu ino beeyi ebintu buli wiiki oluvannyuma lwanaku isatu ebintu byeyongera sente okubuuza lwaki ebintu byeyongere sente ati kodi e-taxi kodi eriyo emisolo egindi egiri kuleetera ebintu ebyo okolaki okuniina ekintu ekyo kiri kwafekitinga butiifu abasuubuzi nze ndi musuubuzi wa Jinja emisolo tubadde nga tugiwa butereevu nga tetulina buzibu naye emisolo gino egya UFLIS gituleetedde obuzibu tetugitegeera ate gitwongeramu okusipendinga ekinene ennyo ng'ate bizinesi yaffe ntono kuba kati nze mba ndi muntu omu nina ne mukyala wange bwe tutunda edduuka lino emisolo tuwa bwati income tax tusasula license ate batuleetamu ebya UFLIS bye tutategeera batugamba mugule kompyuta mu recordingenga bye munaatunda buli lunaku ng'ate ntunda ntono yalabira ddala nti twaliwo okunyigirizibwa mu gavumenti oba mu bikwatagana n'emisolo naye bw'oba olina ekyokolako obutuufu ebintu embeera sema kati nga nze emisolo gye ndina wano mingi nnyo osasula omusolo gwa tukutuku epaakinga awo osasula omusolo gw'emmotoka ez'ekutika n'osasula ogw'ez'ekutikula kati nga nze ndinawo okw'emmotoka ezigendawo kasitoma ng'aguze ng'oyagala kumuwa free transport ogenda kuyita ku Nayiro ne bakukwatira influence kati n'oweebuuza omuntu asasula income tax ate n'obeera ng'oli ne bupaati ne baagala bakusasuze na ne kasitoma aguze olukukola service delivery naye ate n'emmotoka ngo bagikwate ate nayo esasula omusolo n'ebintu ebyoteseewo okwo ebyakasitoma bali kumutwalira ate nabyo ngo baagala osasule influence kataawo n'owulira nti nze ndabanga ekyo kigenda kukosa bizinesi zaffe kale n'olwekyo nze nga chairperson w'abasuubuzi enkya
mu kibuga Jinja naffe tugenda kugalawo amaduuka kubanga ffe tukulemberwa bannaffe ab'e Kampala bakasiita bwe batulwanirako naffe nga tulwana tubongeramu amaanyi. Mbadde nsaba abasuubuzi b'e Jinja enkya naffe amaduuka gaffe tetujja kugaggalawo nga tulindirira ekiragiro okuva y'omukulembeze w'eggwanga kyagenda okutuddamu ku nsonga y'omusolo. Bananga abasoga mbakubiriza mwena mwena enkyo twena ab'Embale bayigairewo amaduuka, ab'e Palisa bayigairewo, ab'e Soroti bayigairewo, n'ab'Egganga bayigairewo. Mbaire nsaba nti do twena olw'ekizibu kino kye tuli nakyo omusoga akoba nti kanaakulya kaida naidembe guno omusolo ogwidde gwidda kutulya tuna twena ezira gwe tujja kulekayo. So ndi kusaba nti gavumenti etulingemu n'ekindi nkubiriza abamemba ba palamenti balobe kugereka misolo giri ku